Senali ku video call omwana anyumiza ku video call. Mwana mulenzi munange King Saha wona esaide eno atuyiyemu freestyle ate video call munange esaide eno ku beat eya Nachakala esaide eno banange binyumye bitya ate nga ku side yemu ate munange Paraso wono avudde munange nakakasa esaide eri abamogerera nti no ennyumba nti bamuwampe emotoka banange abadde wali ate mu kifo kya Misa Kisemakula nakakasa esaide eno bambita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika ate ne mwana mulenzi munange King Saha omwana atuuzizza banange ebigambo ku mmento ya Nachakala neŋŋamba ki kino neŋŋamba nti nosabula tugende mu maaso esaide eno era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo ko munnange katusooke tukayiteyitemukko ate tulabe awo maaso nkomewoko ne Paraso. Senali ku video call omwana anyumiza ku video call oko ku video call nempulira video call era oko ku video call nempulira nze eddoboozi ku video call oko ku video call nga dadi muwulire manju ku video call era oko ku video call neŋŋamba no siye gundi ku video call ku video call nemugamba kankudire nze ku video call oko ku video call nemugamba olaba otya wenkuba audio call ba Gawo manyi video call gawo manyi video call gawo manyi video call omwana kugamba oli nani awo gawo manyi video call kasita amanya nti oli wekkaawo gawo manyi video call ebirala mubimanyi ebiddakaawo gawo manyi video call nga video call ya mukwano omanyi video call ba bwekyo nomunange ate bwekitambudde esaide eyo era nga mwana mulenzi nomunange King Saha alina freestyle tosobola nazimalayo zitambuyira ddala wali munange ate ku mukuto gwa TikTok eyo esaide zitambuyira ddala era nga akatambyako nga bw'okalaba katwedinze bitya wali ate ku mukuto munange ate ogwa TikTok sigenda kubeera nga ate nga nkulwisaawo munnange ate kankugyeko awo ate nkutegeezeko nti no esaide eno Paraso no yabadde wali munnange ate mu kifo kya Misa Kisemakula munnange kiyite wali Papazi era nga bw'olengera munnange yabadde wali ku stage nakakasa mwana mulenzi munnange wali yagambye nti nno abamwogerera nti simanyi emmotoka bamuwampe biki ennyumba n'agamba nedda abawagizi bange bebansobozesa okufuna ebyo ebintu ajja munnange ate nabakuba ate omubimba wali ate munnange nasobola okufuna sente nasobola okwekoyera ate ebintu esaidi nowulira ate munnange byabadde akakasa mu katambi era nga atendereza ate n'omukulu munnange ate Misa Kisemakula nga bwali ekyokulabirako ate mu kisaawe ky'omuziki esaidi eno kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomewo mu maaso eyo tuweseza ekitiibwa ng'abayimbi ng'ogyeko bano abayimbi abalala batandise okutta ekitiibwa ky'abayimbi nkwebaza musiime munnange yadde nze musiime asembayo obuto ate mpulira bagamba abantu eyo emmotoka bamuwampe n'ennyumba bingi bye mumpadde nze byonna siina kye nalinako mmwe mwabimpa ate n'ababyogereyo babagambe nti n'obusiime bampa buwe okitegeera ankopina ki yaman so papa Misa Kisemakula ayisa abasajja kabaka Buganda wangale webale nnyo muganda ngo tukuŋŋaanya olwaliro kankuyimbiremu komwere bwekito nomunange ate bwekitambudde esaidi eyo era nga wendi wenkyekizako ku bantu bano mwana mulenzi munange ate King Saha kosa ate n'omuyimbi ate esaidi wano ku saidi yemu mwite Paraso esaidi eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala